zigenze okwera ssaabbiri ez'okumakya nga abawagizi b'FDC batuuse dda ku kisaawe kya Kampala Road ebutabika mu Nakawa Nandala Mafaabi wakubye olukuŋŋaana. Bano bavudde mu bitundu okuli ebyebugisu Mafaabi gyasibuka nga bazze n'ekirime ky'emmwanyi nga bagamba nti Nandala gwe balinamu essuubi okutumbula ebyobulimi okubajja mu bwavu. Kubanga gwe tumanyi nti yasobola ate agenda kubeera nga abeera pulezidenti ow'e Uganda. Emmwanyi eno yegenda okuyimirizawo inkonome ya Uganda kubanga mujjukire bulungi nga tufuna independence twakozesa emmwanyi n'ebitoke. Ebyokwerinda bakira nabyo binywezeddwa nga Nandala atuukidde mu bukuumi obw'amaanyi ng'akulembeddwamu abasirikale abamuweereddwa akakiiko ebyokulonda ng'eno abawagizi be bamwaniriza wakati mu mizira. Mu kulinnya ku siteegi Nandala ne mukyala we n'abakulembeze ba FDC abakulembeddwamu pulezidenti waabwe Patrick Oboya Mulyati bakulembeddwamu omuyimbi Shakira ng'eno Nandala akoonye omuziki ogukyamudde abawagizi be. Ssentebe wa FDC mu Nakawa Moses Mugisha Okwera akulembeddemu enteekateeka z'olukuŋŋaana lwa Nandala amubuulidde nti baasazeewo okumutwala mu ghetto alabire ddala embeera abantu bayagala okukulembera mwe bawangaalira. Eno Kampala netya entuufu eri kibawangaalira eri naye tuve eno era tusinga kwagala services. Bo obubaka bw'abakulembeze mu Kampala bubasomeddwa eyaliko omubaka wa Makindye East Ibrahim Kasozi ng'ono abuulidde Nandala nti bangi ku bannakampala bali mu mbeera mbi. Singa pulezidenti oyitako wali tosobola na kubuukawo emyala gye gijjudde wano Kazambi yali wano bantu tebalina ttooyi. Mulyati ng'alina ssentebe w'ekibiina Jack Sabit banjulidde abalonzi Nathan Nandala Mafaabi agenda okubakwatira bendera mu kalulu akajja ng'eno ssentebe Sabit amukwasizza ekisumuluzo okutabaala eggwanga okusaggula akalulu era nga bamusibiridde entanda ey'okugatta bannayuganda. Unite the people of Uganda. Lead the people of Uganda. In the name of God and the name of FDC, I hand over this key to you to lead us. Mulyati ategeeza nti mu beesimbyewo bonna ku mulundi guno Nandala yasinga ebisaanyizo n'obumanyirivu okusobola okusitula ebyenfuna bya Uganda n'akunga bannayuganda okumuwagira. We have the best candidate in this election and this candidate is Nathan Nandala Mafaabi. Nandala mu kwogera kwa asiimye abategese olukuŋŋaana luno mu ghetto n'agamba nti ye muntu wa wansi azze okulwanyisa obwavu mu bannayuganda. Twaze mu kifo kino nga twagala okukkiriza ensonga nti twagala tulongose ekifo kino tugatte oba tulongose ebyenfuna buli muntu yenna asobola okubeera ng'atereera. Agambye nti mu gavumenti ye buli kyalo kyakufunanga ensimbi obukadde 100 buli mwaka abantu okusobola okwekulaakulanya. Twagala tubasuubize that every village will get 100 million every year. Nandala agambye nti ebyobulimi agenda kubyongeramu ssente n'okuzzaawo enkola y'ebibiina by'obwegassi okusobozesa bannayuganda okweyagalira mu bulimi. Agambye nti munnabyanfuna omukugu atereezezza ebyenfuna mu mawanga mangi n'asaba bannayuganda okumwesiga bamulonde era n'agumya abavubuka ku bbula ly'emirimu erifuuse baana baliwo. Abavubuka tebalina mirimu. And I want to state it is an opportunity for you now. You're going to get jobs when you vote Nandala. We want to come and get money and put in productive sectors so that we can create jobs. All of you who are living in universities will be given 1 million when you are leaving the gate of your university. Oluvannyuma abayimbi abalala bakyamudde abawagizi. James Magala, Leonard Kakoza, abakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.